Alright, ETV Uganda, what XP representing bagala nnyo baganda bange. Yes, mwebale nnyo kwekumira ku mukutu. What XP representing kyemukola kye kisingayo okubanga mubeera ku ETV Uganda. Yeah man, what XP representing 2021 kalulu kabindabinda bangi bavuddeyo. Dr. Jose Chamelion avuddeyo n'akunga abantu okwenunula 2021. Abagambye mufune Ndaga Muntu. Mufune Ndaga Muntu, twekolere ebirungi bingi. Bannange twenunule, tweweereze, twekolere bingi. Funa Ndaga Muntu 2021 tusobola. If anyone can be better, I'm ready to step aside as long as tugende maaso tuzukuke. Good morning Uganda, Dion Island Music Empire. Dr. Jose Chamelion, Dr. Jose Chamelion amachaga leero avuddeyo n'agamba nti ffenna tulwanirira kwenunula. We are all struggling to be understood and free at the end of it all. Ffenna tulwanira kwetegeera. Ffenna, we are all struggling to be understood. Ffenna tulwanira kwetegeera na kwenunula ku nkomerero ya byonna. Naye kibi nnyo bwe tubeera nga tetusobola kutuukiriza kirooto nga tetwekkiririzaamu. It's so sad we can never achieve such a dream if we still despise our positive energy. We should understand how best we can deliver our society. Tulina okutegeera ngeri ki gye tusobola okununula embeera mwe tuli. It is still fortunate when I read those comments of people who think we must not out all our eggs in one basket. Amidst a revolution, we are all participants, meaning even the lowest man and society energy is paramount. Nti bwe tubeera mu lutalo lw'okwenunula, ffenna tuba tulina omugaso gwe tukola. We are all participants. Ekitegeeza nti n'omuntu wa wansi eyo mu society aba n'omugaso gw'amaanyi nnyo. Everybody is paramount. Everybody is a participant. Jose Chamelion n'agamba nti gwe wenna ali eyo olina omugaso okubaako kyokola kweno revolution, okubaako kyokola mu nkyukakyuka. We all have been affected and each of us must play in this. Fenna tunyigiriziddwa. Affected, I think tuyinza kikwesa wano. We are all been affected and each of us must play in this. Fenna tulina okwenyigira mu kino, tulina okubaako kye tukola kubanga ffenna tunyigiriziddwa. What shall we do as this era of society was grown from colonialism and we as brave youth haven't stood to try rectify what went wrong? Kitegeeza ki nga ffe abavubuka abagezi tetusobola kuvaayo ne tutereeza ebyo ebyasoba? Jose Chamelion 2021 agamba ajja kutereeza ebyo ebyasoba. It is for us as a whole, as my intentions are for all of us. It is for us as a whole. Kino kyonna kye njogerako kitukwatako ffe ffenna era n'ebigendererwa byange byaffe ffenna. Jose Chamelion agezaako okugamba nti ebigendererwa bye si bibye ng'omuntu naye byaffe ffenna. So many youth have been told it's not possible. For me, it's all is possible. Abavubuka bangi babagambye nti kisoboka naye kunze ndaba kisoboka. Jose Chamelion agamba kululwe kisoboka. Yes man, ETV Uganda wetuli. Jose Chamelion
agambye funa Ndaga Muntu 2021 bannange twenunule tweweereze. Jose Chameleon apostinze ku Facebook page ye twenunule tweweereze. Uganda, let's rise in belief, let's not doubt who we are. Bana Uganda tuzuukuke nga tuli bamalirivu, belief obumalirivu. Let's not doubt who we are. Tuleme kubuusabuusa kye tuli era twekkiririzeemu and believe in each other. Jose Chameleon agamba twekkiririzeemu, bwe twekkiririzaamu bwe tuti tusobola. Agamba nti ku bantu 1,43 abali mu Uganda batono nnyo abeetegefu okwaŋŋaŋŋa obuzibu bwe tulina. Among the 43 million, few are willing to challenge, but some of us are ready to make a difference. Ku 1,43 eziri mu Uganda batono nnyo abeetegese okuvaayo okwegatta ku mugendo guno oguleeta enkyukakyuka, okukolawo enkyukakyuka. Jose Chameleon agamba okukolawo enkyukakyuka. Bannange twenunule tweweereze, twekolere bingi. Funa Ndaga Muntu 2021 tusobola. Jose Chameleon agamba tusobola. If anyone can be better, I'm ready to step aside as long as tugenda maaso. Jose Chameleon agattako nti wewabeerawo omuntu yenna amusinga ye mwetegefu okudda ebbali, kubanga ekigendera kyaffe ffenna kugenda mu maaso. Tuzuukuke. Good morning Uganda. Leon Island Music Empire. Dr. Jose Chameleon, the self-proclaimed doctor. Teri yabamuwa bwa doctor. Yava ku kitanda nsambya n'abuukako abasawo bamuganye okuyimba n'agamba nze ndi doctor. Dr. Jose Chameleon. Agamba twebereremu, agamba tusobola, agamba tuzuukuke, agamba twenunule, agamba tufune Ndaga Muntu 2021. Teri kulinda kulala, teri kulanga kulala, teri kulanga kulala. Leon Island Music Empire. Tuzuukuke. Jose Chameleon Akunze Abavubuka. Muzuukuke, muzuukuke, muzuukuke. Essaawa yeeno, obudde bwebwo, tulinze ekimala, naye ffeffe kaffe abalina amaanyi agasobola okwenunula singa twekkiririzaamu. 2021. I'm ready to step aside. If anyone can be better, I'm ready to step aside. Dr. Jose Chameleon. Mwedekefu okudda ebbali. Jjukira nti Dr. Jose Chameleon ayagala bwa Lord Mayor. Ayagala bwa Lord Mayor. Ayagala bwa Lord Mayor. Ayagala kujja Salong Elias Lukwago mu ntebe. Era ennaku 2 emabega yayambako tiimu y'omupiira eya Wakiso Giants okubeera nti bafuna baasi kwokomya amaaso. Baasi empyatuku yasakira Wakiso Giants baasi ng'akozesa emikwano gye egiri e Bulaaya. Omusajja Omumerika yamuwa baasi. Dr. Jose Chameleon. What do you have to say about Dr. Jose Chameleon's proclamations? Go now, Laba ETV Uganda. What do you have to say about what Dr. Jose Chameleon is trying to say? We are all struggling to be understood and free at the end of it. Funa Ndaga Muntu 2021 tusobola. If anyone can be better, I'm ready to step aside as long as tugenda maaso. Tuzukuke. Good morning Uganda. Leon Island Music Empire. Dr. Jose Chameleon, what the XP representing. Bwoba oli mupya wano kyolina okukola, kindly subscribe. Click on the bell notification button so that you can get all the updates. Let it be politics, entertainment, whatever that you can dream of. What the XP is here for you.
What XP is here to give you all the best, all that you need. Buli kimu kye weetaaga What XP nja kuba nkikutuusaako. Omukutu guli gumu ETV Uganda, emikutu empya gijja. What a media group, we are taking it to the next level. People's Television, ETV Uganda, so many other good things are coming your way. What XP. Mbagala nnyo baganda bange mwekumire ku mukutu. I sign up.